sawa 8 najja nansindika negwa ku kitanda atandika kunkwasa nagamba nzije kusabira kunaaza atandika kunsabira etanda kunsabira. Omukyala alumiriza omusumba Augustiniga owa Revival Church Ekawala okumukaka omukwano ku kasenge n'amuzaalamu omwana ate n'amwegaana ekintu ekiwaliriza poliisi okukwata omusumba ono yennyonnyoleko. Ayina Embabazi ow'emyaka 23 nga mutuuzi w'e Bushenyi mu Shema District avuddeyo n'awawaabira omusumba Augustiniga ku poliisi y'e Kawempe ng'amulanga kumukaka omukwano mu kasenge akamu nga ono yali agenze okumusabira afune omulimu ate n'amufunisa olubuto ekyamuviirako okuzaala omwana. Omusumba gwe yeegaana ng'agamba nti siwuwe oluvannyuma lw'omwana obutaba na bitundu bya kyama era nga kino kyawaliriza omukyala ono okwekubira endulu ku poliisi. Manya gange Zaina Embabazi Angel mbeera Shema District nali nsomera Kashaka High, Kashaka Girls 2014. We najjira awo omuwala n'ajja n'agamba nti waliyo abasabira abantu ne bafuna ne bagenda bweru. Nze nali sijjanga Kampala, omuwala n'angamba tujje tutwale wa pasita kusabire ofune ogende bweru. Nange kubanga nali njayana okukola nsobole okubiisawo famire yaffe Amana Orphan. Twatuuka ssaawa nga 8-9 netugenda mu counseling nangamba ajja kujja nsabireko ekiro. Yagamba ajja kujja nsabireko ekiro kunyambulula ndikwa emizimu abachwezi ndikonya bingi nagamba ajja kujja nsabira nyambulule. So nange nalina okukkiriza kubanga nali simanyi ekinaddawo mu maaso ne bampa room nempuumulamu. Bwe zaali ssaawa 9 ssaawa 8 around 8 kubanga nali siina nga bwe nsobola okukubira omuntu oba muyite. Zaali ssaawa 8 najja nansindika negwa ku kitanda atandika kunkwasa nagamba nzije kusabira kunaaza. Teyansabira nti yantikako mikono njagala kino mukitegeere. Yagamba nti yali ansabira okujjako yali ankozesa bukozesa. Ankwatako bw'ati natandika kunkozesa nansindika. So kati mu kunsindika nengwa ku kitanda nendwana naye sasobola kumusinza siki maanyi, nali siina maanyi. So oluvannyuma ne bangalira mu ruumu eyo tebanzikiriza kufuluma. Namala after emyezi 4 ng'eyiseewo nalanga sigenda mu nsonga z'abakyala. Nemukubira n'aseka toyi kye yaddamu nanjogerako naye lumu n'agamba okay tujja kukiraba. Kuva olwo saddamu kukwasa namba yakyusa esimu, saddamu kukwasa namba ye nenkuza omwana wange okumuzaala bandongoosa. Omwana wange namuzanga talina private parts ng'ayinako ng'akatuli awansi kafukiramu 24 hours twali tumusiba napi wange waffe mutwe tewaliyo pampers twali tumusiba napi. Ekindeese wano oba ekyandeeta wano najja kwekubira omulanga wange omwana akuze siina wembeera siina school fees omwana yagala kusoma. Omwana wange ennaku z'omwezi 6 mu Gwakusatu aba aweza emyaka 5 kati ayagala kusoma. Nzize eggwanga litegere kigenda mu maaso litegeere abantu batuyisa bubi naye tetulina we tutandikira. Naye Mukama yampitiddemu nenzijjawa nensinkana abakulu ne mbanyonnyola ensonga zange ne bakkiriza. Kati leero tuli naye right now tuli naye wano ku poliisi ya Kawempe. Oluvannyuma lw'okuwulira kw'okudda kw'omusumba ono okuva mu South Africa, poliisi emuyise mu nnambiro okwewozaako ku musango ogumuvunaanibwa era zibadde ziwera ssaawa 6 ng'omusumba ono ali ku poliisi mu mmotoka ye ey'ekika kya Land Cruiser eriko abizzaayo. Era ono yeesozze akafubo n'abapoliisi ssaako ne Aine wamu n'ab'eŋŋanda ze era kakulungulidde ddala ssaawa ezisoba mu 5 era omu ku bazze n'omusumba alabiddwako ng'ali ku masimu wakati mu kwebuzaabuza. Okusinziira ku Aine Embabazi annyonnyodde ebyamutuusibwako n'engeri omusumba ono bw'azze yeegaana omwana ono paka nakati era agenze mu maaso n'ategeeza nti bagenda mu musaayi okukebera endagabutonde z'omusumba n'omwana ono. Geego gyegali omwana mujja mulabako kubanga sisuubira nti omwana afaanana muntu mulala era amufaanana. So tujja kugenda ku DNA ebinaavaayo mujja kuba mubategeeza byonna. Wabula wetuviiriddewo ng'omusumba ono akyali mu mikono gya poliisi wadde ng'emmotoka ye erabiddwako nga eva ku poliisi ng'erimu ddereeva we yeka. Lwa MRU TV Asozi Abodo.